Yes, Halima is fine. Halima ali bulungi era esanyu bategeeza nti atuuse kwembase olunaku olwaleero. Halima ali kwembase ya Uganda. Thank you everyone alwanye ku nsonga ya Halima. I want to thank our sisters and brothers that have been fighting with us and still fighting with us, because yes, Halima is now at the embassy, but remember, we still have to fight for her freedom. And remember, if at all they say that she took something and she didn't take anything, that means we still have to fight for that. Tukoyo kubanga Abawarabu bano bw'ofuluma ennyumba newankubadde nga baziba kutulugunya n'ofuluma ate bakusibako omusango gw'obubbi. Naye njagala bategeeza bannayuganda nti Halima atuuse kwembase olunaku olwaleero. Halima ali safe, atuuse kwembase olunaku olwaleero. So buli kimu kisigadde mu mikono gya gavumenti. Buli kimu kisigadde mu mikono gya gavumenti. However, we have to fight for her freedom. Esanyu lyempulira ndi bulungi ntuuse. Ambassador ndisiivinze mukwano. Ndisiivinze naye mukwano weebalire ddala. Nze siina wenyinza nabbeebaza. Siina wenyinza bbeebaza. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Njafunayo olwebaza olw'amaanyi nzije mbeebaze. Naye essaawa zino tebanzikiriza nnyo ku ssimu. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndi ku embasi ndowooza ndabye. Nafunye n'akasusu akapya. Ondabye kanjeko ne katambaala olabe okaabye. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. Essanyu lenzita. Essanyu litta Halima. Halima wa baba mmulabye. Alabye ssekeeri eggwanga. Ali ku embassy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Essanyu finally Halima alabise. Mashallah. Ani yabadde akisuubira kino? Bannange, Allah wa buyinza. Naye bannange, kampani z'e Uganda, naddala kampani eyatambuza Halima, wallahi temuliraba ggulu. Ngenda balekerayo vidiyo awo muwulire butya kampani eno we bagitegeezezza ku mawulire ga Halima, butya we yayogedde. Mwomutulyamu ssente ssebo mwe mubeera mumaze, ne tudde eno tubeerayo ku lwa Katonda. Naye nga mwe muba mututunze mulidde ezammwe mumaze. Wallahi kye mwakoze tekiriiyo, ate nga mwetidde akatale kampani eyo, kampani ya Shukran. Kale n'owulira ekigambo Shukran naye ne mubeera n'emitima emibi ennyo. Munnayuganda munno notabako kyogamba nti kamuyambe bwenti ne bwenti, naye n'ofa googera. Sometimes bwe tubanga twogera tusooke nga tusengejje ebigambo bye tugenda okwogera. Kale wabadde tomanyi nti ono oba wali okulikodinga. Allah yasinga okumanya, naye alhamudulilah Halima kasita gyali mulamu. Katumusabire kimu, embasi emukoleko asobole okubeera ng'ate adda ewaka. Tumuyambe ki? Tumuyambe tutya? Yagenda ezamutwala fa bazimuwa. Kakati ddala mazima otunuulira kampani nevaayo neeyogera engeri eno, neeyogera engeri eyo. Nandikusabye gwe yonna alabye vidiyo eno, genda ku original video eya kampani eno olabe bye boogedde ku mukyala Halima. Olaba kampani evaayo neeyogera engeri eti, ebintu bwe biti. Lwaki mutuleetera okwogera ebigambo ebivoola? Lwaki? Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero.
lisangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 812. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.